Ukraine bikyali bigambo by'amaanyi nnyo mu kye tusuubiranga ebyokwerinda by'ensi yonna kubanga mu ku nsi eriri mu lutalo luno lirankingibwanga ezimu ku mawanga ga super power mu kaseera kano. Era nga njagala okutegeeza mukwano gwange yampuliriza nti bw'oba tonnamanya mawanga gakyasinze kuba n'abamagye b'amaanyi mu kaseera kano tulina eggwanga eriri ranked ennyo nga eggwanga lino liyitibwa America. Ekyasinze okuba n'amagye mu lutalo ab'amaanyi ennyo. America yesinga amaanyi mu magye ate nga Russia yeddako ne tujja tubeera n'ensi ya China eri ku namba 3 and then India eri ku namba 4. United Kingdom London yakasobola okuba nga yeetaba okubeera namba 5 naye mabegaawo yali mu kifo kya 8 omwaka oguwedde kati omwaka guno eri ranked okubeera namba 5. South Korea eri namba 6 ku nsi zikirimaanyi ezirina amagye ag'amaanyi and then tulina Pakistan ku namba 7 gatako Japan, France, Italy eri ku namba 10. Eggwanga lya Russia mu kaseera kano liri mu lutalo ne bannaffe aba Ukraine yadde likoze omulimu munene ogw'okusobola okuba nga babavubuŋŋana naye nga batugamba nti mu Ukraine waliwo okulwana okwabaddewo nga military oba amagye gasobodde okuba nga gastrikinga galabe nga nago gakuba headquarters za Russia wali mu Black Sea bagiyita Navy mu Crimea Fest. So basobodde okuba nga bayita ku lubalama lwa Black Sea ne basobola okuba nga nabo bagezaako okuba nga bakosa sente emu ey'amagye ga Russia. Video zibadde zeetala ku social media ez'enjawulo nga zigezaako okulaga omukka n'engeri ebintu ebibadde mu kizimbe kino basobodde okuba nga bakuba naye nga ate Russia bavuddeyo ne basobola okuba nga bainstallinga governor of Sevastopol awoninze abatuuze n'agamba nti bannange mbere beegendereza ate mbere beerinda kubanga kati ekizzeemu kyanjawulo. Wabula amawulire agavudde Ukraine galaga nti Air Force yasobodde okuba nga ebuliro mu kutu gwa BBC nti bakolesezza ekiyitibwa cruise missile ziri ezasobola okuba nga zisupplyingibwa abannaffe aba Britain awamu ne Bufalansa mu lutalo luno. Ukraine evuddeyo nesobola okuba nga ekolako obulumbagani obuwera ku Crimea omwezi guno ekireetedde okudestroyinga air defense system n'okudamaginga submarine ezibadde ziri ku dock oba ezipakingiddwa ku mabbali. Russia evuddeyo negamba nti Southern Ukraine erina kinene nnyo ekyokusobola okuba nti no esasulira mu kyonna ekibaddewo. Zelensky yasobodde okuba nga akyalako Canada asobodde okuba nga ayogerako ne bana Canada ne okwogerezaganya ku ngeri gye basobola omuyambamu mu kwetaasa ku lutalo luno. Prime Minister Justin yasobodde okubaawo ku runway na receivinga omukulu ayitibwa Zelensky. Ogawulira Agomuddwaniro.